Studios. Kali mukasera kano nga bagamba Fox Atomic beba kutusizaako nga begashomu n'aba WWE Studios kutusaako cinema nga bagamba Macgordon Company Productions ne VJ Jones Production Rennie Harlan yenna nyini cinema associate nga bagamba ni Orleans Louisiana May 16 tutandikide mu New Orleans Louisiana May 16 yakayise 12 rounds emyetoololo 12 wejina gwerako mujja kuba mazo kanyonyoka Ashley Scott takabuzemu kakani mukasera kano nga bagamba Steve Alice naye agenda kubeera muzanyi wabula Bryant Mwell takabuzemu nga bagamba Gonza Menendez naye agenda kubeera muzanyi olwaliro kuno kona kwanjwa kwa sinema ne bajja bagamba Taylor Cole takabuzemu kakani tutandikide bali nga bwe batugambye Louisiana gye tutandikide waliwo FBI bakola surveillance ku muntu omu njagala wekanyi akafo kona baketolodde nga bagamba Nicholas Ronde tiyabula ku mukolo gwa sinema wayi nyina gwefunye yuno waliwo kabaka gwe bafunye yuno ati sinabafuna face ye bulungi nnyo bali wano betolodde akafo konna abo baba bakola surveillance ku muntu boy n'akatale kona bayinza okawamba nga bonna abaliwo be FBI nga bagamba Michael Lake yali producer wa cinema kwe kujja bagezeko okula scan ne analysis okakasa nti perfect identity match ati si yoyo. Okay, Bulldog, take the northwest quad. Njagala mugezeko okula ku northwest corridor mwekanye mulabe njagala kulaba abatambavu mutumbavu ono. Need a whole new sweep of the area starting at quad 1. Akafo kona baketolde waliwo kabaka go beetaaga nga bagamba Rennie Harlan yali director wa cinema olubaba weddeyo basooka ne bakuza okumpimpi bwesebo Dani. They give you two things when you're a cop, a gun and a badge. Bwoba oyingidde poliisi bakuwa ebintu bibiri embwashi ng'ogasseko ne badge. Kale embwashi njiraba badge sigiraba kona eri ku kinankaawo. I was just over by the thing. Buli wamu ndabyewo ku kinanka sirabako badge. You're gonna stay strong, I'm gonna give you food. Gwogenda sigala ng'oli wamanyi ngenda kuwanga emmere naye tugamba mama wo nti nkuwa emmere. Gwokola ki sebo Danny Fisher? Lwaki omuwa emmere? Njagala mufuule kamenyu. Mulengere va ku mbwa yange ogiriisa ssebe emmere. Jangu nkulage gye ntadde badge yo ku kinanka. Kinanka kikyo ngamba ebinanka byonna mbikebeddeko. Kikyo ekinanka. Kino kye kinanka najja akwate kubajjeko badge ye. You know, I still got like 10 minutes. Okimanyi nkyalina eddakiika 10 ogenda ku poliisi. Tofaayo gwe kikutwalira eddakiika 2 eddakiika 10 nnyingi nnyo. Akagambye mu nkyalina eddakiika 10 ogenda ku mulimu ne kamugamba eddakiika 10 nnyingi nnyo guli wa ddakiika 2 mukyala tukatanyooke kyava gyagezeko kanywegera ati gezaako kubeera chef kakasa nti odda bulungi weraba n'akwate kuba afuluma asobole okugenda ku mulimu ali ku bya patro bali eno ku 9% eyo wansi emmanga ba blues alina pata naawe yuno gwe sole ekimaani. Hey man, what's going on? Gwe sole ki gwe kiki you gotta get permission. kati osooka funa lukisa kuva eri mukazi namba okujja ogenda okola mbwa yokka yebadde nsumbuwa. Hey, home. Why? FBI is tracking this guy through the... Okimanyi nti FBI etrackinga gayo ono beetaaga buyambi tugende tugezeko bayamba mukasaka ntwadde bali ku motel kabaka gwe banoonyerezako yono International Arms Deal ono gwolaba yona afulumye hotel 200 block. kati bazemu ne bafuna positive ID naye nga okakasiza ddala basooka kuyisa mu byuma ne bakola final analysis ebyuma ne lyoka bibagamba nti yo positive identification yoyo yennyini gwe mwetaaga ono mutumba tagenda kuzulukako ku mulundi guno akafo ketolodde abe FBI Federal Bureau of Investigation ne basooka bamufunako ekifaananyi ne bakitwale bali bakiscanning. Waye gwe sirika njagala mugezeeko okuntambulizako Irish bastard musajja mu Irish FBI emwetaaga International Arms Dealer kabaka amenya amateeka nga bw'okiwulira bamaze okukonfaminga ne ID anti tiimu zonna njagala mutandika okugezaako goberera omutumbaavu oyo wuuyo yabagamba nti oyo omusajja gw'omulaba si mwangu ekisooka yakwata ekkubo n'ayabya flight 12
n'ayabya embassy ya America eyali mu Frankfurt n'atemako muganda wo mutwe olw'okubanga diru yagyonoona kwegamba musajja si mwangu. Hey, open your speed. It's an incoming call. Njaga mugezeko kufunira feed y'aba batumbaavu. Waliwo incoming call wabula eri encrypted. 15 minutes. Mu dakika 15. Permission way. Ono mutumbaavu agenda kwate kubo kujja tugenda kusikana eri kozi we. Muwulidde nti kale abeefu byayi balina be bakolaganye nabo naye nga nabo kirabika bakibanda naye nga babakoledde kaddiiru beetaaga kwata oli omutumbaavu ayitibwa Mouse Jackson Miles. We get the weapons. You and Joshua get your free. Clear? Yamugamba gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu kyokka gwe ssebo Samuel. Gwe kasita okwatira Mouse ne mufuna bulungi nnyo mikono gyange kijja kubeera kyangu gwe okufuna Joshua muganda wo. Kale abeefu byayi balina jamago bakozesa ayitibwa Samuel. Samuel alina nkolagana ne kabako n'ayitibwa Mouse Jackson. Baakosite muganda we ayitibwa Joshua ne bamugamba nti singa otufunira Mouse Jackson tujja kuwa Joshua then mutandike mugende. Kabaga ayagala nnyo omuzannyo gwa chess. Bw'amala okuwulira abo kiki balina okuzannya n'akwate kuba yeeyongereyo. Bamusuddeko enkese za buli kala yajja ebbali afune kakaabu wabula kibatwalidde ebbanga kati lya myaka ng'ebiri nga bagezaako mu tracking nga abuze wabula kati olwaleero bamuyina. Njagala mutandika okuestablishinga 10 block perimeter wonna wonna mu katundu kwegamba beetolola ebizimbe 10 ye perimeter gye baagala okugezaako okurozinga. We use Samuel and Joshua to get to Miles. We bring them all down. Ono yamugamba nti omusajja olwaki tumukutte kati. Yamugamba saga tumukwate kati. Nze njaga tukwate kubo tugezeko okwatirako Samuel ne Joshua. Tewali gwe ngenda kuta. Newankubadde Samuel mbadde musuubiza nti ngenda muwa Joshua mute. Wabula kubona tewali gwe ngenda kuta. Bonna basatu ngenda bakwata. The lady of the ring usually comes next. Bro. Bano bajja 2 weeks. wayo mukazi n'akamusika twakamala wano weeks 2 nga atandika proposinga bya bufumbo oli musiru. I mean, kyali wajja mukuba olwali. so it's gonna keep a fine woman like Molly. You got to put her in cuffs. Bali ku patro. Alina mukazi we ayitibwa Mura amwagala Kamala. Oli Rodi ayitibwa Daniel Fisher. Kati mu kaseera kano Rodi emmotoka yamuleeta ono ayitibwa Mouse Jackson. Kabaka mutuju batugambye ssebo ya Secular Flight 212 n'asekula American Embassy mu Frankfurt yatemako muganda wo omutwe olw'okubanga bali balina kaddiru ke bakola ne kwonooneka kwegamba si wa muzannyo babadde bamuyiga abeefu byayo okumala emyaka 2 kati yajja asembera naye nga bano bazze okusikana kuliko kabaka abakulembedde ayitibwa Samuel yakoze ddiru ne FBI n'abagamba ngenda bawa Jackson mute muganda wange ayitibwa Joshua ne bakkiriza wabula ate FBI akulembedde mission agamba bonna basatu abeetaaga laba tabu. Got audio now. Reading 5 by 5. Okay, we're in. Ngenda gezaako ofuna audio. Teams on my mark. Timu zonna kasamba gamba nti mulumbe nga mulumbirawo. Anti okay. Okay, so Kakati sebo. that's how this rodeo is gonna work. You give me the briefcase. Ne basooka baseti nga bagezeeko ofuna audio. Coordinates to the weapons, so very simple. Nze mumpe briefcase omuli ensimbi. Ngenda bawa coordinates we mugenda okugezaako okujja emaali yammwe. Can't do this. Bino twabiyiseemu dda ssebo. You son of a bitch. Gwe Samuel kiki okola mutumbaavu gwe? Eki? Yasooka n'ajjayo bino. I set you up. Nakusetinze app. Wow! N'akasawo keeri. The FBI knows you're here. FBI ekimanyi nti oli wano olengera. Bakutambulirako wali. They know you're here. Ne wali ebbali. Akafuko naketudde FBI. Again. Kati sebo yamusekulirawo bullet nga bano balengera ku video zaabwe. Katonda watu Samuel ataakoze eki kyava asembera erudda njagala olabe yajja ebbali ku bukamera Like Pontchartrain Causeway. agamba tugenda gezaako kusikana ku koziwe muleete muganda wange ndyoke mbawe Mouse Jackson gwe mwetaaga. Kamera aziggyeko nesigadde ne bazikuba Katonda watu unagambye bawa Mouse abagambye mujje tusikane ku koziwe ndyoke mbasimbe Mouse mumpe muganda wange Joshua. Give me the outside feed. Bana musoke mumpe outside feed. Kabake motoka agisimbudde agenze ne Mouse Jackson ne bajate kati basoke bafate bali kumbe ye motoka tajirinnye eri efulumye badde yakoroba alina wana ekimotoka ekirala ne bayitawo ne bamuteeka eno munda otyo buli kimu kyonna ne kibeera set bwetyo kati ate nekwate kuba okufulumayo ng'ogasseeko n'endala bano balina endala gye baswamye gye bagoberera. Sir, we need to stop him before they get to the bridge. Banaye tulina okugezaako bayimiriza nga tebannakwakwata kuba ogenda ku lutindo. Try to get his brother. Make a deal. Ray, pick up the phone. Gwe kwata essimu obadde ki? Bajja babenga bamukubira ku ssimu. Where their position. Go around. Okay.
njagala tugezeeko okwetoloola owulidde nti ye You alright? oli bulungi gwe fala kalina ekyewunyisa ate eno yona obedde koloba On a bruise like a bitch. Jackson mulamu bulungi nnyo yabadde ayambadde bulletproof vest. Lucky I didn't aim any lower. Man, it's just like those pansy ass feds. I mean, they call us, we jump right away. Twadde ewaabano It's under 7 feet. bajja bagezaako okuwaya Days. mwana abefu byayi batumanyira bwe batuyita ffe tudduka buddusi tewali kyakikolera. Look at this guy. Ndaba gaayo ono Espionage, murder. bamuvunaana espinogi mada Pulled 2 dirty bombs in Paris last year. bagamba nti yateeka kojja 2 mu paris omwaka ogwayita emabega ate bagamba nti akyayina endala mu market. Why can't they take that crap someplace else? naye lwaki bano abayayi ebintu byabwe tebabitwalako mu kafo akalala All units were in okusinga obiteeka mu kibuga kyaffe. sending targeting for kakali mu kaseera kano baba bali wano next 3 vehicles. baba bagamba nti road yadduse Sounds like the feds dropped. kirabika abafeedi omupiira bagusudde ekyo kikwewunyisa bajjeko kamala kati babagamba bagende mu pursuit batandika okuyiga motoka ki zino Someone broke into the safe house. They Waliwo- Joshua and killed our agents. They did it again. waliwo brokins erayingira mu safe house ne batta abamu ku basajja baffe Take him. mumukwate kati Take them. mubakwate tembakkiriza genda nnyo mbakwate 5%. waayo omuteteeko ogwo guno twakuteddemu ne 5% kukyako ekyo kyewakoze okakasa muganda nga wamututeeko yapot ali safe For the 2 guys. kalina ekyewunyisa Maybe. ono yasobodde okubba muganda w'ono mu kasitode ya FBI Right now. era nga mugamba kati ali safe bwe oyagala kuba yesimu okakasye nasse baggaadi 2 nendyoka mujjayo nokyava akwata olukomo That the FBI was holding your brother as a bargaining naye senga saakitegere nti FBI yabadde ekutte muganda wo nga bargaining chip consideration. mutumba avuko obadde ogenda kikosira lingondyemu olukwe okimanyi ekyo The FBI would probably have me in custody. FBI kati yandibadde nina mu kasitode olw'okubanga ggwe My brother kumba essimu evuga somewhere in the south of France. mwe mwandibadde mu south france ne muganda wo nga mugenda maaso nakujaguza essimu gyamuwadde ate ye alo I'm sorry, Joshua can't come. onoosonyiwa josha tasobola kwogera nawe kumbe ne kana akaliddemu olukwe muganda wako teyasobodde mutaasa yakafumitirawo mu jjolo ono tazanya bamuyita mouse jackson akafumise mu jjolo obadde oyaga kundya mu lukwe mugezi okamala akozesa bwongo poliisi yo yabuze edda kalino mukasa kano twadde erudda Oldest trick in the book, Sam. Turn their heads with one hand, n'atandika okweyogeza slip out the back. With yefudde omufuusa n'ayitawo bano balemedde ku bimotoka kumbe bebaliko bikwangala rodi ne kasamweri akase joshua akyali mu kasitode ya FBI Later. bwe tujja kuddamu tusikane oluvannyuma ne payirota bonna abasa abamaliriza ye mukutta akwata kisooka tafunamu wadde kibayita remorse akuttirawo yasooka n'atuuka kano ayina kamaama obwedde akali ebbali kamulinze emaali agiina kati kyekiddako sooka ondaga emaali tulabe bagambe bamutendemu ne 5% diamond pure diamond ali worth millions ne millions za sente katonda wange tuli bagagga nze ngenda ovuga emmotoka tofaayo gwekwate kubodde emabega ezo tumaze ozifuna kati atolose olutimba lwe FBI kyokka atavuddeyo mugagga Custody for Miles bwatyo n'akwata ekuba okweyongerayo for Gray Van, Louisiana plates, Alpha Golf, November 803, standby. bano batandise ogezaako okunnyonnyola gye basuubira emmotoka mwe yatambulidde naye nga n'emmotoka kati webuli agikyusiza wayi ono kati ayingirayo kumba ebitabo bibadde bibatadde ebbali waliwo kannakyala ke kali akabadde kavuga roadi See that guy? katonda wange ono yakatunuulira nga kalinga akali familia naye teyafaayo kati erina esimbula nedda eri eno nedda eno baabali Turn around. wayi sooka osiba emmotoka eno What are you talking about? kikyoyogerako Black, we gotta get over there. tuyinoge olaba omukazi ono ye mukazi abadde wali ku bitaala kyokka tetumulabye yali azina wano ne kamauzi kitegeeza bamanyiganye motoka bagikyusizaawo 521. ne bajja nga bagoberera emmotoka gye basuubira eitha omukazi ateekwa kuba abadde amanyi mauzi waali oba si kyalinayo mu mmotoka bajja bagigoberera emabega kwe kubasaba bapulinge over basaba nakyala apulinge over
yagisiba teyakayana. You heard dispatch. We're looking for an Irish dude in a gray van. Leka naawe tunoonya kasajja ka Irish kali mmotoka ya grey. Ask the questions. Tugende tukabuuza ebibuuzo kanakyala lwaki ofaayo. Kintu kyangu nnyo. Such a waste of time. Kino ndabira ddala tuba tumala budde. Bino ze si byagala. Kwe kujja bakabuuza ebibuuzo. Lwodi ye yasigala mabega. Kuba amateeka mwena temulina kwata kubo gendayo. Naddala ng'omuntu License and registration, man. Evening, officer. But what seems to be the problem? basooka kusaba license and registration. Bye bisooka maama wandisose n'obindagako. N'abikula erudda. Any sort of trouble? N'akwateko bagezeeko bijjayo. How does everything look? Buli kimu kifaanana kitya baaba. Luciana. Outstanding. Driver's license eryoke. But tell me what's a pretty lady like you doing driving all by yourself? Kati kinneewuunyisa omukazi omubalagavu nga gwe kiki ekikuvugisa emmotoka eno. Sometimes I don't. Ono akakasi kamukubye talaba lwaki bakakwatidde wano. Yeah. Okay. Problem. Kwe kukaleka. Oyo omukazi kafeeki kabalagavu. Talina mbwa. Mugamba abikule buutu. Ye musaatu yakwata bukwasi kubo n'awaayo namba ya simu. Aganye okasaba kabikule buutu. Here's my card. Kaadi yange yeeno. Times when you don't. Olina awulira obusuku kubanga onamutwalanga suspect yokka lodi asemukuba manda. Ask her to open the trunk. Kasabe kabikule buutu va mu muzannyo naawe obadde ki? Ask her. Kasabe kagulewo buutu. Nemesa. I'm gonna need you to pop your trunk. Yakusaba ogezeko bikula buutu yo maama. Kumbe kabaka mwali emabega dda wansi. Tufudde oli yasibira mu katattiro. Akasajja kabaddemu ne kagisimbula kannakyala. Bakuba ku byasinga etandise. Oli naayita mpaka eno maaso. Yajja paka mupasenja. Just got interested. Waayi bino ebintu bitandise ate kunyuma bunyumi. Anti gwe nywera. Kiki gwe? Oli bulungi. Oh, you shot me in my ass. Mwana embwa enkubya ekyaki mu katofaali. Mu katofaali okakasya nti ye. Beera awo soko lindeko. Bano baabano bapanuwa. Danny, I know that. Look, you wait for backup. Don't be a coward. Eyo enfaanana ngimanyi wandirinze backup. Toba mutitizi. Yetalinda backup. Najja agezeko bugoberawo. Akatundu akamanyi asobola okusalinkiriza shortcut n'abagwako maaso bana abasalako. Kati ayitire eno manga mbiyumba yuna ajja asalinkiriza. Njagala wekkaanya. Kuno kwonna kwanjwa kwa sinema. There he is. Wewe. Kuba ebyasi. Ne bagikyusiza wali. Najja akyuse clip. Motoka bagikyusiza kati bazze kusali. We cross the bridge, we get on the jet, we never see the New Orleans police. Waaye tulina crossinga bridge, bwe tulina crossinga bridge tujja kuba tutandika. Gwe tofaayo police tujja kuba tugiddusyeko. Kabaka tannaba kuyita backup. Wabula. Mwe musyaga ekimumba kyankimanyi. Oyita buyisi wano wakawaga, n'oyitire wa Nyangweso, n'ogukire wakawaato. Ukakana ng'oli ku bbala. Baabali. Yuno. Nasala. Uno musajja muteji. Yuno mba neiba. Kasada wage. Eno gyayise waliyo maguja. Nesoke mutwala akaza. Muveyo. Uno maguja emuleta. Abadde. Anjagaza kyo gwesina kyeko. Ndabano otolusigadde mabega. Olutondo sigadde afwande. Tojja kulujja wosaga. Olutoya luleka bulesi. Basajja bagenda. Yuno atandika olutandika. Nagambye tuli ku 12 rounds. Emyetololo 12. Nasala. Uno musajja muteji. Yuno mba neiba. Kasada wage. Eno gyayise waliyo maguja. Nesoke mutwala akaza. Muveyo. Uno maguja emuleta. Abadde. Anjagaza kyo gwesina kyeko. Ndabano otolusigadde mabega. Olutondo sigadde afwande. Tojja kulujja wosaga. Olutoya luleka bulesi. Basajja bagenda. Yuno atandika olutandika. Nagambye tuli ku 12 rounds. Emyetololo 12. Officer Fisher, still on foot pursuit. Why? Head towards the marina. Nze Daniel Fisher. Ngoba abayaye mbagobera ku bigere foot pursuit.
It's like 2 blocks to the bridge. tusigazayo blocks 2 tusobole otuuka ku bridge kasita tutuuka ku lutindo ne tusala ku mazzi bajja kuba tebakyasobola tukwasa kume kabaka abasooseeyo yalina okupulaninga kisobola okugezako balistruct nga bayimirire baleme kusala kuva wano kyava gye ebbali waliwo engeri y'ekyato yakisindika nakyeta masekati g'ekkubo njagala olabe baabano bino bijja yiyo ono yakyekanga motoka yasekula buli busekuzi okaka naye kase ennume y'ekigo emmundu n'eryoka efuluma mu motoka neddawo tulingi baali basibye seatbelts kyabasooka abaka oluto mawusi avuddeyo poliisi mwena muyimirire awo tewaba waseguka muyimirire muduke kano kaba kagenda kerika kagwa masekati ga games neryoke kasekula bubi nnyo bwesigala mu motoka amukonye gwe toseguka baaba wabula boyi tasobola kuseguka emaali ye bagikubye eggaali gwani ssebo gwe ssebo erinnya lyo gwani genda okuzza amaaso kwe kulengera omukazi afiiriddewo ye naye nga lwali takikoze mu bugere abagambye bayimire ne baagala badduke gwe ssebo difisha kiriya wansi ku maviiviigo wano takyasobola kgenda emaali ye bagisekudde eggaali maama nyabo omuyaya akakubye games kabaka bwati bwe yakwatibwa n'atwalibwa mu poliisi nga bagamba oluvannyuma lw'omwaka gumulambirira bano baabano kalina ekyewunyisa bambi ku kye baali bakoze kyali kya buziro kamala okwata international dealer babafula ba detectives naye gwe tebereza abali ku patrol kati bafuka ba detectives naye nga kitute kati omwaka naye gwe olinga nsolo kisajja gwe okimanyi ekyo leka naawe tosingamu enkya egenda kubeera anniversary yaffe we twafuukira ba detectives ngeri gye twasobola okukwata Miles Jackson enkya lwe bawuliriza ddala omwaka ogujjudde obulungi Hey, but seriously, bro, I mean, from patrols in the lower ninth to this? Gwe tekikwewunyisa twali ku patrol ya 9th simanyi eri wansi kati twafuuka ba detectives tutambula ne badge omusala gweyongerako tulinga basikereebu Benefits of being a minor celebrity? You just never think about what would happen if naye gwe tobeeraawo n'olowooza ku kyekyatuukawo not like you're supposed to. kwegamba omukazi yafa ffe ne tulyoka tufuuka ba detectives oyogera ku mutumbavu yakuba ekyasi katofu ali Yeah, no, not at all. You know what? byesonyiwe naawe Just saying. Girl dies that night, we get promoted. agamba nti akawala bambi kafa ku kiro kyolwo ffe bosebo ffe ne batukuza ekyo tekikuleeteramu kwesika wadde That's it. I got to. kati kyekyo kono kiwedde One more. One more, we've had like 6. damuka mukono nedda baaba singa tuddamukamu tujja genda mu mukaaga kyokka ate nnyina okudde kansika ne mukazi wange ogasseko ne maguja obamanyi be banfuga All right, I can't argue with that. kale bw'oba kyosazeewo sigenda kwesibako Oh, come on, son. I don't need luck. This ain't about luck. bw'atyo yakwate kuba yeeyongereyo kakalino yajja erudda enkeera ye kano yakomyewo eka kyava asooka atuula ageotuuka eno ng'amazzi gayiise This is not a big deal, okay? mukazi ne maguja balongoosa I know, Phil's gonna be... nyumba yonna ejjudde eriyodi That's all I need. Put a little on that, gets kids through college. This is not a big deal. This is our home. gano maka gaffe munaye kino ekiguddewo kyonna kiba kyaffe kwe gadiiru yaffe y'amaanyi Go to the hospital. I'm doing another night shift. I'm... nyina okwata ekkubo genda ku mulimu mu ddwaliro Fantastic. kati ngenda kwesiga okulekera amaguja pulamba agenda kujja ebya birongoose luli agenda okuzza amaaso nga kituufu watonnya baba bali akwekuulira akonkona yaggulawo Start sleeping in the guest. naye banaye ngenda tandika sula mu guest house yammwe buli kaseera ebintu byammwe bifa Done saving our house. Okay, guys. mbaagala nnyo temufaayo
Dude. kati agenda gwe chapiri story ki Go that you had to replace the stop valve. nagamba replacing ka stop valve tewakalira kikyotegeeza So you take care. namugamba oyo ngenda kashiba nangamba mbw agenda kalabiri olwokubanga ayagala ofisa sente bwe kiri ssebo I was gonna get to it. When? 2 months? nabadde ngenda kikola I just bought the new car. I was trying to save some. obusente mbutereka gula ku motoka mpya Might be right. naye gwe ssebo Danny, what? dani kiki A little help here, okay? neetaaga ku buyambi maka wano ssebo First it was the gas bill, and mu kusooka ebya gaasi sente wazifiisa I mean, eya kondishona sente n'ozifisa kati ne sente eza sinki nazo zifise njagala ntandika okwesiga ku buntu obutono boyi Sorry. njagala onsonyiwe seba afisa busente gula motoka kale Molly, wait. mole esooka olinde aha in the morning, okay? totya teweeraliikirira kamwagala naye munnayo omusajja amazzi gajjudde mu nnyumba lwa nsonga yaganye ogula stop valve Make a ruckus, but plumber's got a plumb. You want a little advice? ne mwayikyali no kirina olugambo The ones that go underneath the sink, those are the ones that you don't want to have walk away. bw'oba oyagalanga okubeera awo ofuna bumalaaya butajja kuddukangako kufuluma kati abaali awo essimu yavuga mukazi we sseba amwagala okukamala kubanga kati yafuse fiyanse we Yeah. aha Is this Officer Fisher? ono ye officer Fisher Detective Fisher. detective Fisher baaba This is Miles Jackson. nze bampita Miles Jackson How you been? oli otya Say hello. kikyobuuzaako Chat about the weather. n'osonyiwa A quick bite. ku by'embeera y'obudde Yes, it does. tombulya bintu bya kkomera ebyo bikyuma anti oli mutufu kyovala sikyali mu kkomera eki Put you there, Miles. I'm pretty sure I'd know if you were up. nkakasa singa obadde ofulumya ekkomera bandibadde baŋŋambye Sorry to tell you, but I think you might have been left out of the baatidde okugamba naye boyina afulumya eddanzi ekkomera Okay. kakeno kali akasajja ke yakwata kati omwaka oguyisyewo Molly and katolose mu kkomera ne kavaayo little nap. manyi okujjawo ne mbalingisako gwe ne mukazi wo nga mwebase Woman, because I was really starting to enjoy the show. yasooka n'akwata oluto lwe kyannaku nnyo mola okwata ekubugenda kuba mbadde nkyanyumirwa sho Where you going? olagawo ate gwe boyi yasooka n'afuluma ebweru akasajja katolose mu kkomera wabula katemu kamala You come anywhere near me and Mom. gwe togezaako sitembera mukazi wange wadde magujja yange wadde nze njakutta The love of my life. That was an accident, Miles. wata mukazi wange kono yali accident emmotoka eyali ebbali n'ebaluka mukikwatagana explosive kikakwata kisooka kabeera na buli kisi Oh, and poor Phil. He was really looking forward to those pork chops. Hell! owaye gwe Hell, get out of the house! abakyayita pulamba afulume ennyumba kume n'ennyumba kagiwayaliizemu kojja maama nyawo katolose kaagala kuwulira yakatira omukazi tufudde musaatu n'amanya byononese kati ate mawuzi kasita kwesimamu mala kufa It's an accident. n'osonyiwa naye yebadde accident Very carefully to me, Danny. njagala ompulize n'obwegendeza ddani Our anniversary. 1 year ago today, whether by njagala okimanye nti leero anniversary yaffe mwaka gumu ogwayita emabega and as such, wankwata oba wajanya kazaala n'onkwata oba walina skills za katonda simanyi we met. You took from me what can never. naye wanzijako ekintu ekitagenda geza kubanga kiri replacingibwa wanzijako omukazi gwe nali njagala okukamala Do you think Molly is going to be able to trust me? kati goza mole agenda gezako kunneesiga Miles! mayuzi kamugambye wanzijako ekintu baaba ekitagenda kusobola kuddizibwawo kati naalumbye mukazi we kabaka yakimanyi obuzibu buzze kati alina kuyanga bw'asobola n'asooka afumukanga omukyeji kaakano kasajja akagezi bwe kamala okozesa essimu ne kajja kakyusa eryanda ne kajjamu layini gye kakosezeyo ne kagisuula ne kateekamu layini endala kaba ne layinizi ng'omutwalo mulamba kwegamba kiba kizibogezako katresinga Use your phone. I need to call my daughter. bambi olina ku simu nyambeko njagala kukubira muwala wange kakimanyi loodi agenda kukubira mukazi w'essaawa yonna era loodi musaatu kye yakola ali ku misinda adduka n'asooka agiteeka pembeni wano yafumukawo bufumuusi ekidyeri kigenda kusimbula mukazi agenda ku ddwaliro gy'akolera
Musatu agenda otuuka ano ng'ekidyeri kigenze. Yakanda kuyita Mori. Rodi yefuna ayogerera ku ssimu. Mori! Oyo mutumbavu gw'oli naye. Tufudde. Kikiri kisuulayo. Yalina okuyanga obudde bukyali. Asobole otaasa omwagalwa. Kasajja kano tekasaaga. Poliisi, fuluma emmotoka. Vaayo. Yafunayo kasipoti kako mu bwangu. N'asooka akakubirawo ekirumuzo n'akakubagiya. N'akakula paka mabega. Kati sawa yakutaasa mukazi. Njagala weekanye. Kuno kwonna kwanjula kwa sinema. Yagirete gali ku speedi. Kalina agezaako tayiza kidyeri kiri. Wevaayo. Agivuga agigunde watali kutya. Kuba akimanyi obudde tayina. You know. That's great. Wamatofaayo. Yefudde mbu ayogera ne muwala we ku ssimu. Kati yakubira kyaliwe. Holla at your boy. Why story kimani? DOT, have installed Thomas Jefferson. Nyina obuzibu. Mula alabika ali mu tabu. Ki? He broke out of prison. Miles yatoloshe mu kkomera. Simanyi yatoloshe atya mu kkomera. I'll never see Molly again. Wabula kati ali ku kidyeri agenda kukwata Mole nnyinza obutaddamu mulaba. Twafudde dda. Ajja atayiza kidyeri. N'asooka akalinnya kabaati. Mukazi watu agenda okuzza amaaso ebbali. Nga mu eri ewakuta omuliro walinga waavu ewaka. Ono emmotoka agireeta. Katonda wange. Maama nyavu. Esimu najja kuwebale nnyo maama. Olw'ekidyeri kimaze okudookinga. Musaatu emmotoka agireeta kaasha. Nakyala yuna ava ku kidyeri. Ekiri wano. N'agituse bali kwe kupaakinga n'afuluma ku supiidi. Wane wasigadde yaddusaawo bigere. Yeetaaga kusikana Mole. Mole, pick up. Mole gezaako kwogera ku simu obadde ki? Whoa, Detective Danny Fisher. Nze Detective Danny Fisher. Kyali bw'atuuka butuusi katundu. Stop for a minute. Muveeyo bannange. Where's she? Ali ludda wa? Gets on the ferry and she's gone. Avudde ku kidyeri agenze akasajja kabe kakamututte. On her way to the hospital. No, you don't listen. Abadde akwata kubogenda ku ddwaliro kono nedda tagenze ku ddwaliro. Place is gonna kill her. Omutumbavu ankubidde essimu n'ankakasa nti agenda katta. We're gonna find her. We're gonna get her. Tugenda kumusula, tugenda kumufuna, tugenda kumuzza kakkana. Pick up. Yogera ku simu naawe. Molly Porter's phone. Simu ya Mole. Let me talk to her. Leka njogere naye. I Wuliriza. dead already. I'm just teasing, Danny. Nkutiizinga Dani. Come on, where's your sense of humor? Leka naawe embeera ze ez'obuntu ziri ludda wa. Nakya yamukutte dda n'amusiba kamba. Here, say hello to your boyfriend. Njagala ogezeeko okugamba hallo eri boyfriend wo. Mole, Molly, where are you? Mole oli ludda wa? That one was for free. The rest you'll have to earn. Yamugamba ekyo nkuwadde kya bwerere wabula ebisigadde ogendeza kubikolera. Hunt you down and I'm gonna kill you. Ngenda kuyiga nkufuna enkutte. I look forward to that. Ekyo nandyagadde ogezaako kiraba. What, you like games, don't you? Oyagala nnyo emizannyo si bwe kiri. Monopoly. Waliwo omuzannyo kyesi byani. 12 rounds. Wabula kati waliwo akazannyo nze keetera okuzannya bakayita 12 rounds. Emyetolo 12. People alive, you do exactly what I say when I say it. Njagala ogezeeko okukola ekintu kye mbagambye mu kaseera we mba nkigambidde okikolere wekiggwera. Osaagaye. Get me to believe that you're gonna keep me. What? You believe what I tell Gwekkiriza ki kye mbagambye saagala onziremu ate. choice. Tolina kyakusalawo. Round 3. In 15 minutes, I Round 3. particular self. Mu dakiika 15. You return to where we first met. Njagala okwate ekkubo ogende we twasooka okusiikanira ddala ewattira mukazi wange. Bw'otuuka awo essimu egenda kuvuga. Molly said she was in a silver van. Mole agambye nti Rodi ali mu silver van. Put on APB. See if we get a trace on Molly's cell. Genda ogezeeko okufuna APB osobole otulesinga essimu ya Mole.
amugambye bagende mu kafo we basooka okusiikanira kati yakwate kubo najjayo wabula kati oluvannyuma lw'omwaka Hurricane Katrina yali emaze okuyita ng'ebisinga byonna byakyakalana mu katundu ka waneeno baatuukawo n'asooka atambuza amaaso yekkaanye kuruuki eyinza okuntwala eri ogusajja guno essimu eriruddawa wano kakazi ka loodi we kaafira akayitibwa kairika No, we're in the wrong place. wayikyabeka tunoonyeza mu kafo katyamu Stop the car. This is where it started. And this is where aŋŋambye tujja wano we twatandikira How much time? we got 10 minutes. mbuzayo eddakiika meka kono kyalina eddakiika nga 10 Annie, lindako wait, I could be wrong. That's ndabika mbadde mukyamu Trina. zino ennaku za lwaleero Right. si Hurricane Katrina kuliko ennaku z'omwezi omwaka The degrees, we got clocks. kati kuliko degrees ne clocks There's no app. kwegamba degrees ng'ogasseko ne shaawa No. kona ezo si shaawa kuliko dakiika gy'ogamba lindako Clocks. tekuli hours kuliko minutes zokka Seconds. kuliko seconds lindako Longitude and latitude. longitude ne latitude Find the phone. Come on. wano abadde agezaako tulaga longitude ne latitude katusomere ku ezo 29 degrees nezisigadde obijje wakono nasoma geography bwe batyo ne bakka mu gaali kati bagenda ku coordinates ziri gye zibatwala agenza okukasoma nga sebo kalaga longitude ne latitudes 217 Peter. Yeah. That's where Brother's firehouse. kati agenda okubalabalamu nga coordinates destination zebatwalako fireplace kwegamba abafire we basibuka yakuba yesimu kati wakuba yesimu ayinayo muganda we Ping pong, Tiny. Why don't you come on down? gwesole kimbadde nsanya ka ping pong lwaki tojja eki Somebody out there. Maybe. kwate kuba ofulumya buli omu yenna mu kizimbe wayinza okuba waliyo kojja yanguwa coordinates agenda ozisoma nga zimutuusa wano wennyini kati ate wano waliwo department y'ab'omuliro bamuzikiza moto kati ate mubamuzikiza moto mulimu muganda we yamukubira essimu n'amugamba mufulume eyo kirabika omutumbaavu yabateeze dda kojja baatuukawo Attaching full phone bank. Everybody out? Yeah. buli omu afulumya nti butereevu Danny really think this guy put a bomb in the firehouse? kati olowooza omutumbaavu yatadde kojja mu fayawusi Do next. tetumanyi He said he was going to call a cell phone. A particular. yagambye nti agenda kukuba essimu mu ddakiika wano wennyini we tutuukidde buli omu akebere ku ssaawa ye mune w'essimu ye 4, 3, ne basooka babala 1. essimu nga tevuga essimu nga tevuga You hear that? ogiwuliddeyo Right there. ha yiino wano eno essimu agiwulidde evugira wano munda Jansen, give me a second. weevugira nate batundirawo masimu Hello? halo Look at that, Danny. Right on time. mu butuufu otuukidde mu budde Johnny Extra minutes on the next task. mune wa Daniel kati yamugamba Speaking of devil, osobodde otuukira mu budde round 4. naye ku mulimu oguddako Fire in the Orleans Savings and Loan. njagala okwate ekkuba ogende mu kiyitibwa Olin Savings and Loan kabanka akutta omuliro abafaya bagenda gendayo wabula gwe njagala ogende ku Floya namba 10 To win. kuliko bu security post box bubiri njagala obujjayo gwe mwennyini Exactly. Or there's going to be an early knockout. ate njagala kino ogezeko kikola mu budde bwakyo You shit me. osaaga maani Not enough time. I'm just gonna come in. Yeah. kaakaino I'll be right. waliwo kabanka ke bamusindiseemu Hey, telecom is up on your phone. They just think they found the van that Miles used to take Molly. bagezezaako tracing essimu y'akasajja eri encrypted yasooka n'alowooza mukazi we katonda wattu kasajja kagenda kumuta kubanga kimanyi tekazanya waayise okodde naawe tereera wulidde All right. We got to do this. You got to help me find her. ogenda kunyamba ngezeko omufuna mukazi wange When have I ever let you down? nali nkuyeeyo gwe boyi sikuyiwangayo bukyanga tutandika kola fembiri esooka okanyigeko gwe kwate kuba ogende mu kafo ke bagambye kati oli yasalawo agenda atandika okondaktingira research ku station baba bali awo befubyayi bajja kyokka abefubyayi tebamugambye nti rodi yabadde atolose Ray Santiago, FBI. This is Inspector George Aiken. nze bampita Ray Santiago Resurfaced. wefubyayi aze ne inspector ayitibwa George Miles Jackson. We heard he's. Miles Jackson yatolose The FBI knows about it. No. naye mbutuufu FBI ne mukimanya ne mutaŋŋamba nti omusaya atolose kyokka ate nga nze yamukwasa Keep on crying about what you did and didn't know, or you could tell us everything that happened. kati ebyo biveeko twagala otubuulire kikyomanyi It is if you want your girl back. twagala otubuulire kikyomanyi okuva lwe watandise okuva ewuwo bw'oba oyagala okufuna girlfriend wo
waye tugenda kuzikiza kazimbe. Tell us what we want to know. Tubulye kiki twetaaga okumanya tujja sobolokesako kuddiza girlfriend wo. Kyokka tebamugambye nga akasajja katoloshe. Yakwate kuba alinyina ab'FBI. Kali bagenda ku katundu ka banka kali akayitibwa All in Savings and Loan. Bamugambye agende ku floor ya namba 10 afune wali obusekute deposit box bubiri abujjeyo. There was a prison break in Florida 2 weeks ago. Kali weeks bibiri eziyise mabega waliwo ka prison break mu Florida. Demanded 30 cars. Kigambibwa nti abatumbavu baatolokayo abasibe. Our choice, Danny. The Bureau gave me... Ne batumye emmotoka 30 kono ne muzibawo kono tetwalina kyakusalawo. Biro yabawo emmotoka ze tusobola okesako controllinga. Abanational security guard ne bajja ne babakwata ne babazaayo munda. Just shut up, you're killing me. Okujjako mayuzi yeka yatoloka. You have no idea. Lekerawo naawe shirika saagala onkabirire. Arrested him, but you still don't. Tukimanyi ko wagezaako mukwata naye ate tomumanyi. Girlfriend? Ebyo by'okukwata girlfriend wenze ebyo tebineewunyisa. He's done something that he never... Wabula ekineewunyisa okubanga akoze ekintu nga kino n'asigala ng'akyali mu kibuga. That interests me quite... Okiwulidde? Kati neesiga ku kyegamba nze mumanyi. I want to keep Molly alive, and I know what... Nze njagala kakasa nti Molly ali alive. Kingenda okulwanako kati kyokka nze sifudde ku byammwe. Stay the hell out of my way. Ate muve mu kkubo lyange kyagala muntu yenna kunyingirira. Kakaino Road Mouse Jackson yatwese mu Florida mukomera gye bali bamusibiramu. Sebo abasinga bonna babazza yeyeke yasobola okusimattuka. Bakola ka prison break. What are you, best friends now? Kati gofuse kyaliwe. Playing the game, Miles is just... Gwe sigala nga azannya omuzannyo gwa Mouse. Mouse ajja kuba ya distracted ajja kukola ensobi tumukwate. Bury him. Gwe tofaayo ku mulundi guno ngenda muziika. Batuse mu kafo. One basooka bamukwasa bino. Yajja musajja watu. Bamugambye wano ali ku round namba 5. Akazanyo Sebo Road yakayise 12 round. Yamugambye senga okola buli kimu kyonna kyembagambye n'okikolera mu budde bwakyo ogenda kufuna mukazi wo. Wabula senga omisingamu n'ekimu bwe kiri mukazi wo agenda kuba mufu. Bano batwesinga simu wabula simu yabalemesezza ddala encrypted. Muwulirize bannange. Neetaaga buli omu akwate kubajje wano. Minutes ago, Molly Porter was taken from the canal. Eddakiika eziise ntono Molly Porter yakwatiddwa ku kiri erinaatwalibwa. Possible witness every vehicle plate number. Njagala mufune buli mujulizi gwe musubire yeekanyiza ku motoka mu bamutwalidde. Where he is. Ono omutumba njaga tumanyebwa wali tumukwate. Or he so much as thinks about touching one hair on her head. Ne bw'aba akutte ku nviiri gye tumukwate. Be your wife. Unayinza okuba girlfriend, wayinza okuba mukazi wo. Unayinza okuba fwe. Like this asshole? Kati ono katofaali. Not win. Njagala mukakase nti tawangula kuba atatusinga. Banaye muveeyo. Yajja asalinkirizanga bw'anoonya bu safe deposit box gye babuteeka. Banaye muveeyo. Yajja asalinkirizanga bw'anoonya bu safe deposit box gye babuteeka. 2 minutes. Yatuukawo. Tekula. Wabulayo banga kikono wabulayo dakika 2. Sokoleke tulabe. Najja yekanye. 591. 590 ne 591. Bwe box bwe yetaaga kono bubwawo. Kati alina bukulayo bukuzi ne zijjiribwa. Kakana abujjeeyo. Kati obuboksi gye buli munda. Wabula ekyewunyisa. Obuboksi bubala. Wabuli mukojja. Bana yitwafudde dda. Boksi bwandibanga buli mukojja. Kyava soka bukakanya wano simu yavuga. Rodi amukubidde. Sometimes victory is not all it's cracked up to be. Manya ebiseera ebisinga obuwanguzi tebubeera ekyo ky'oba obusuubira. 2 pounds of explosives. Kati njagala omanya akabokisi akamu kalimu pounds 2 ez'explosives. 7 minutes to cross the 20. Oyina eddakiika 7 ogezaako bukrozinga okusuka 20 street blocks Any later, the bomb goes. ku Nico Street Wall gy'oba obuteeka. Clue to the next round. See, in your time constraints, you might want to use the fire truck for this one. Bw'oba oyagala ogezaako okwasaganya obudde mu bwangula akozesa fire truck. Siren. Ekimotoka kyaba omuliro. 7 minutes. Ampadde eddakiika 7. Building. Dakiika 7 tetutumala na kuva mu kizimbe. Omanyi? Ali ne katooke wano eno. Tetugenda kukozesa kizimbe.
tugenda kuyita wano buyisi ate olaga wabboyi bintu kati byakumira pini dakika 7 tezimala kufuluma kizimbe amugambye akabokisi akamu ke kali mu kru y'ekintu kyagenda okuddamu okukola akokubiri kazito wakojja n'amubirya gy'alina okugezako butwala okakasa nti ali safe kwate kuba ogende mu Atlantic osiikane maama okakase nti ali safe owulidde va wano saagala muntu wa famire yange mulala yenafuna buzibu genda va muzannyo tosobola kikola kyokola yasooka n'ayabya wano kati agenda kuyita wano musaala tutalina kyakkola bintu we byatuse kati kumira pini binono biseguka agenda okwekata ennume y'ekigo kuba waya teyamazzeeyo yeeta dabaje Daniel kirungi alyoke kyava asooka asituka nakakana kutaka bamugambye akozesa kino ekimotoka kyabazikija moto yengeri gyasobola osimatuka nga obudde bukyali muveeyo enanka ebala n'atoka akuba eŋŋombe muveeyo n'alyoka akisimbola ayina otuuka eri ku Nicole Street Wall bamugambye ewayinza okugezaako okubeera safe yajja n'eggaali ku speed okamala No, he's using an encrypted signal. We can't. Why musobola ofuna trace kono neda omutumba ava akozesa encrypted signal kiteri kigenda kubeera kizibu. You sure that's such a good idea right now? Angambye nkozesa kifire tracker kono oza kiwozo kisufu kati gwe kata kubena mukadde gaali yatoka n'atabala bupikipiki bw'aba bodaboda wali pembeni. Njagala ofuni aba bomb squad bagezeko kusikana ku street wall eno. Stay with me. Why? Baba no musatu alwana na kimotoka. Yajiise ne manga. Ndabona omusiru. Bana abali mutoni nnyira basooka ne bapanuwa akasha. Maama nyabo buli kimu kyonna akyabula kikyabali. Bude bugwayo daba nono yamukiika gaali kasajja kalalu banaye munasonyiwa naye sina kyakola ndi ku bwangu kamala. Bude buweddeyo kimotoka yakyeta paka wano ebbali iwasigadde ennyanja.
obudde buweddeyo. Kimotoka yakireeta paka wano ebbali liwasigadde ennyanja. Gwe yemaze otuuka mu kafo oko kiki? Sorry to say, Kyannako okugamba the party. nti mu butuufu eyo y'enkomekerero ya pate yaffe. N'asiba ebaluke teyabaluka. Kati yamugamba asituleko kamwaka kanyuge nga bomu tenaba kubaluka bulungi. Bwabula bw'akanyuga akalimu ku luye yasiraana. Geno kanyuga kaliko ekalimu kojja. Where's the bell? The bell signals the start of the next round. Kati kirabika ndi mwetegefu ogenda ku rawundi eddako. I want to speak to Molly. Njagala kwogera ne Mole mukazi wange. How about I show, Lwaki sikulaga bulazi? as I said, the clue To the next round is Nga bwe nagambye nti kulweddako ku rawundi eddako. 2 and 2 together. Njagala ogezeko kebera mu kasefu box kosigaza gwe mwennyini. Mwe muli kulu egenda kwegamba mwe muli kulu ekuza ku rawundi eddako. Bano baatuuka kikeerezi. Musatu kyava akwata yekkaanye. Yasabirawo kaso. Musooke muggyemu amazzi mu kinanka kino. Waayo tumaze okebera. George yajja. Inspector wefu byayi. We switched out your SIM card. We're tapping. Simu kadi yo tumaze okugezaako giswitchi nga tutaddemu eyaffe. We'll call again, Danny, when he's... Singa akwate kubona ddamu nakubira essimu natera Daniel. We need to trace him. Kakasa tuba twetaaga seconds 3 gwe kugezaako mu tracinga. Not Mayberry. Polisi yagezezaako dda ne bigaana. Kono polisi si befwe. Listen up, listen up. Muwulirize bannange. The location. It's the Hotel Monteleone. Tufunye location hotelo I need SWAT Montoliana. K9, and I need all of you. Njagala mugezeko ofuna abaswati ng'ogaseko ne K9 tugende tulume moteero eno. Ne bajja ate balwa. FBI kati ebitaddemu eggere. Bajja balese SWAT, special will and tactics. Oba special weapon and tactics. Blue team, seal all the exits. I need Blue team njagala mugezeko siringa exits zonna. in and out of the building. This Kyagala muntu yenna akwata kubo kuddamu kuyingira kizimbe mpozi kugaseko n'ofuluma. room, this key is for Nga tumaze okukakasa nti ali safe. control room. Right this way. Balese ne maguja. Kali akasajja sebo tekazanya kabakozesa olukozesa. Kwekwate kubonagulawo ebbali. Bya akamugambye nti ekyamukazi lwaki sikulaga bulazi mu kifo ky'okumuteera ku simu okwogera naye. Fish. Waye fusha. Musaba naye ayingire musajja watu. Genda okwekanya ti waliwo nnyo kyamakulu. Ebbali waliwo ebifaananyi. Akasajja mazima kamukubye ebifaananyi mukazi watu nga kamusibye ne kamba ng'ali wano ku buliri. Katonda wange. Lwodi tamanyi nti oba anaasobola otaasa mukazi we. Tandise n'okuggwamu amaanyi. Baabano. Deeta. Kyava bikwasa abeefu byayi. Butuufu ddala ki kye mugenda okukola? Come on, we're... Kali bajja bagezeeko okwekkaanya surveillance tapes. I got nothing. Wayi sina kye nnina ku kamera za hotel. Sokoleke. That's it, that's Miles. Stop. Wuyo Mouse soko yimirizaawo. What time is this? Sawa mekaawo. He's writing something down. It's a sign. Alina kyabwandiika. Kyokka ate akitulaga. Kisoma kiti ekyo kyatulaze. I'm still here. Mbu ya still here tukyaliwo mu kizimbe. Sebo All the exits from... kakimanya bajja kutinkula surveillance kamera za hotel. Miles. Kabalekerako baka nga bakabagamba we are still here. Tukyaliwo mu kizimbe. They're leading him somewhere. Who is that? Ate oyo. It's Willie. Oyo bamuyita Willy. Willy security guard wa hotel. I'm gonna go find Willie. Kamala okwate kubonge n'ekisika ne Willy. I need a location. Neetaaga location gwe. Me last week in Lafayette. Left them the address. Now we're tracking the ID on the security. Unaagamba tugenze okwekanya emmotoka gye yagijja. Yalekayo address ya kitumbaavu. Tugezezaako trackinga security social security number ya address. Byonna tebirina makulu. Miles. Kati osobola okugezaako okupa information ku baatoloka mu kkomera. Escapes. Kuna abasinga bonna baatoloka naye baabakwata ne babazzayo Mouse yekka yafuluma. Hurry. But the FBI already talked to him. Osobola okumpa ne njogera nabo ompe wadeni. Kono FBI yamaze dde okwogera nabo. Mpa wadeni waabwe. The access code to the security elevator. It was all the way to the basement. I'll meet you there.
Katoni yafuna Wills yawolekedde akasajja kano paka wansi eno basement. Papers. Why? He's here to serve. Kaze na buli kimu kyonna ng'empapula ziraga nti kaze kola services mu kizimbe. This thing still works? One of the oldest in the city. Elevator ekyakola kuona ekolera ddala bulungi nnyo. Kati kalina wansi eno gye kaze bwe batyo nga bayingirako elevator. Wills muzaatu security guard w'akafo kano eno bagulawo ebbali. I led him this far. Nze namutuusiza wano ebisigadde ye yagenze yekka. Wait. Lindako. What's air conditioner does? They go straight to the top? Eyo etwalira ddala paka waggulu ku topu nti ye. Katusooke tugende waggulu twekkaanye. Bwe batyo ne bayitawo. Abaswati ne FBI bakyekebejja ekizimbe tebalina kye baazudde. Baze ne zimaguja K9. Sir, we're clear. There's no sign of Miles. So Waye tewaliwo kabonero kalaga nti Miles waali. Baatukira ebbali. Onaze ne weyulu pakeni waggulu ku kizimbe. Elevator egenda. Erina bwe yatuuka wano ebbali baleseko explosives ne kasooka kasekulooba ezandibadde nga buleki zaayo. Tejamiiza ate pula ezinyamiize. No service. Wano tewaliwo service. This one. Sokoleke muno mbadde muteekeddwa kubeera mu simu naye ate yasiikana mu ngeri yaka laptop kano bu portable. I'd show her to you. Gwe njagala oyogere ne bbaawo. Danny, Dani if you're viewing this, bw'oba olaba kino that 6 is already kiba kitegeeza nti round 6 ogiyiseeko. sure you've met your new friend Willie. Ndowooza omaze osiikana kyaliwo Willy oyo security guard. Just the wrong place at the wrong. Munaye Willy onootusonyiwa kino ekifo kitwala kubeera so personal. The conclusion of this message, Kati conclusion eri ku message you have 60 seconds. bagamba mulina seconds 6 okwate kuba ofuluma elevator eyo. Naye nga kiyinza okubeeramu ekizibu mwe n'ofuluma. 60 seconds seconds 6 tezijja bamalamu 2 kubanga Willy alina obuzibu bw'obuzito. for one of you to survive. Kati omu kumu ekitegeeza nti yagenda osimattuka. Who lives and who dies? Nze sifa kwani agenda kusimattuka n'agenda kufa. For the lucky Wabula gwe onooba wa mukisa n'osimattuka Daniel. and the lobby. Njagala okimanye nti ekigenda okutwala ku rawundi ey'omusanvu. We should be a lot better. Danny, he made me Danny this to you. n'amusalako. Is that for real, man? Banayi bino bituufu. Gotta wipe the kids, man. Katonda watu yabawadde seconds 6. Yakitegeddwa n'agenda kwate kuba agezeko okulinnyayo ne Daniel Willy. Kyokka Willy musaatu muzito kamala. stay right there. I'll get you out. Gwe sigalawo ngenda kusika nkugjeyo. Shit, I can't get through there. Kaye bannaye nze nyinza obutalinnyayo ekono jangu. Give me your hand. Come on. Olaba obunene. Come on. Linnya. Come on. It's too far, man. Come on. You. Waye nga walakono linnya. Linnya tuvueyo. Kitayasi wali kikiritu kyate tekikutte. Dava embaga. Gotta get up, my son. Linnya nawe va mu muzannyo gyantugende. We work together. Come on. Gyantugende. Don't let go. Tondeka boy. I got you. Come on. Anti nkulina kunywezeza tukakana. Ngenda kutusyaga otofaayo. I'm sorry. Kyagala kufa nyina omukazi n'abaana. Come on. Kyande musaatusiye masavu. Bwe batyo ne bamusika paka waggulu. Bamushyira paka waggulu. Kati obuzibu bwakuva ku elevator nokubanga elevator egenda kukkirira. Oh, my back. Omugongo. Elevator's gonna. Mugongo ngukubye wansi ku nnuma. Yangwa gwe elevator egenda gwa. Yangwa. Nkuyina engalo. Daba. Kino bwe kikutuka. Bw'atyo omusayaatu Willy bwe yakkirira. Mazima atabirinamu. Ate oyo asimatuka naye teyasimatuka. Bano bakwata bukwasi kubo kujja. Katonda watu. Elevator yekkata olwekata. Mu kwekata ne pipe nezikutuka. Gas pipe nezikutuka. Kale bisigadde geza kwevakuwetinga bizimbe. Balina sooka okujja waawo abantu mu bizimbe ebiri awo kubanga gas pipe zikutusa ate gasi wa tabo kamala. Kale abantu abeetodde wano abasinga obungi bonna balina obbafulumya. Nagambye njagala wekkanye ka sinema. Kuno kwonna kukyali kwanjula kwako. Ebizimbe nga 3 basooka ne bajjamu abantu ebeetolodde awo wonna olw'embeera y'omukka guli ogufulumye.
musatu yafulumayo kati wanatandisa ogezaako kubanga apowa bantu abatalina musango batandisa ofiira mu nsonga eno yatula bambi njagala olabe mayiti ya lodi sebo bagiyisawo mazima ekiseera kimukalira ekimuganje kulaba nyina famire nyina abaana ngogasseko n'omukazi kati mazima basigadde awo bwe bati abaana basigadde bamulekwa mukazi asigadde namwandu. Miles didn't give you enough time. Miles takuwadde kadde kamala tolina kwenenya ku ekyo. Somebody bring me Terry. Banaye mulete wantu tugezeko tracking essimu eno. Bano bagambye sewo 30 second bajja kuba bamaze tracking essimu y'omusajja. Ninga yabagambye polisi yagigezezaako essimu ya kasajja eri encrypted. Ne bamugamba gwe tofaayo. Ffe tulina state of the art of technology. Did everything you asked, Miles. You had no reason. Gwe twetaaga eddakika seconds 30. You had the choice to save him. It was your round to win. Shit. Obadde ina ekyokusala ogezaako taasa omusajja oyo. Are you giving up on me? Because Simanyi otandise ogezaako kubanga apowa ku nze. other arrangements can be made. Tigalanga omwogeza. All right, so as Molly said, the clue to the next round. Molly said nothing. Mole talina kyayogedde. In there. I don't even know. Mbaddeyo munda mazima noso omusajja wa bwereere. Keep him on. Sigala ng'omwogeza tunaatera. So, well, there's nothing to figure, Danny. Tewali ky'olina gezaako kwekkaanya Dani. Is the FBI trying to trace? Simanyi FBI egezaako trackinga simu yange. Yes. First, it was Yeah. friends in the police. Mu kusooka bakyaliwo omupoliisi bagezezaako gitrackinga n'ebalema. FBI. FBI. Aiken. And all those wonderful little toys. Olw'okubanga balina buwandafululiro toyizi bwabwe obwo obwa tekinologi ow'ekika ekya waggulu. Touched. Bamanyiira How you've all come together for this little affair. kinyuma nnyo okubanga mwena mwegasse mu kazannyo kange. Had enough time. Esimu ate tagiggyeko tebafunye bulungi budde kati mugezi layini n'agijjamu yakyusa bukyusa layini n'addamu n'akuba essimu. Yeah. Aha. So, Kaakati why don't we start over again? lwaki tetuddamu ensonga zo tuziddamu buto nateera Or Yeah. B, n'addamu n'agijjako. Ono si wakwatibwa n'ateekamu layini endala. third time lucky. So, Kaakati they said before, the clue to the next round is framed. nga bwe twagambye mu kusooka nti crew Lonely man. ekuzza ku rawundi eddako eri framed. Very nice. You try kwata ekkubo okeseko okuyingira mu moteri eri okumpi Molly's toes off. osikane ekifaananyi ky'omusajja ali lonely. Singa okola ekyobutumbaavu ngenda tandika ositala obugere bwa mmole kamukamu To grieve. n'amusalako era siwo tebamufunye. Bamugambye ayingire mu kakubo kali awo. Kakubo mulimu ekifaananyi kiri framed bulungi ekyomufaananyi ky'omusajja ali lonely, musajja omuwobaavu. This isn't working. Kino tekikola baaba George. The feds have been up on Miles' cell phone a grand total of 1 time. Gwe tolaba nti luli abadde akozesa essimu emu yokka. Danny keeps doing this. A lot more people. Dani senga agenda maaso n'okola kino abantu bangi bagenda fwa. Naye gundi oyasama nnyo. Nyam. George yalemedde kazanyo bagende maaso n'okazanya. Akimanyi oli ajja kusirituka bamukwate. Unajja anoonya ekifaananyi ky'omusajja ali lonely. Eri bakyagenda maaso n'ogezaako okwevakuwetinga abantu mu bizimbe. Bizimbe nga biringa 3. Olw'akagasa akafulumye. Ekifaananyi yakigwako kati kuliko address endala. Kyava agikwata. Essimu neevuga. Don't answer the phone. Tokwata ssimu eyo nkwegayiridde Dani. What are you doing? Listen. Okola kigwe. All right, Danny. Wamma Dani. Be the last person who. Answer the goddamn phone. George ye tafa ku muntu wa kutaasibwa yafa kwata kasajja kajja kutta mukajiwo. Tokwata ssimu eyo. They born in Toulouse. Well done. Kuliko Claiborne to the Toulouse. Impressed with your Anti kwate kubo gendeyo. out giving it from the FBI. Yeah, it seems just a little bit unfair. Playing the game, Miles. Mouse. That's all that counts, right? Out there. Anti muzanyo gw'oyagala okuzanya si bwe kiri. You play for yourself for a change. Be at the location in the photo in 10 minutes. You come along, Njagala okwate kubo gezeeko okujja mu location. having the time of your life. Gye nkwadde eri ku kifaananyi mu ddakiika 10. And I'm going Tomanya wayinza okubawo chances ze ez'okusimatuka 50-50. Olabye otya? N'ofuna omukisa okugezaako osikana mukajiwo. Mwe musooke mukwataako. Gwe ssebo. Bwe mbanga nfunzizza omuntu wange syagala kuddamu kuwulira ng'oyasama. Owulidde? Syagala kuwulira ng'oddamu oyasama. Oyasama biki?
kali musatu yakwate kubo najja ku location yejje jasekanye mu kifaananyi Claiborne to Laos. Kati kicho olengera boy geno kuza amaso nga tewali kya makulu kyalengera abali wane simu yavuga why Remember the Black Liberation Army? waliwo omusajja Miles had him kill a couple. akulembera akabinja akayitibwa Black Liberation Army yali yasibwa ne rodio yayitibwa Mouse yagamba rodio ono mbusimanya sekuleba gadizi bonna kyokka yabasekula n'amusibisa n'amulesayo mu kkomera Karodi angambye nti waliwo kabaka gwe yateranga okuzanya naye chess ayitibwa Timothy. Kati mugere musika ne kono kyetugenda okukola kati agenda okwekanya nga 50-50 kyeyabadagizako mugamba nga chances basi n'asooka alinya basi agenda okuza amaaso okwekanya mukazi wali mu basi mole mukazi watu yamugambirawo yimirira toseguka tosembeza kigere kya gyonna gyendi kati mugere musika ne kono kyetugenda okukola kati agenda okwekanya nga 50-50 kyeyabadagizako mugamba nga chances basi n'asooka alinya basi agenda okuza amaaso okwekanya mukazi wali mu basi mole mukazi watu yamugambirawo yimirira toseguka tosembeza kigere kya gyonna gyendi genda okuba nga asumulula zipu akasajja kamutaddeko kojja mu didi maama nyabo kamutaddeko omuzinga gwa serubwatula gwa kojja rodi amulabyeko yawulira ennaku bambi musatu kyava asooka amwerawo akafumito tamanyi oba bino olwaliro babiyitamu olunaku lwafusedde oluzibu banaye mwegendeze mwe balavu badzi ababiri seboneka lodi wekali mu basi nina kujja mu nsonga eno ayina gwayogera naye gwe sigala nga oli mukaka muwulidde n'amusiba zipu lodi n'atuulira ebbali baasi egenda daba omutumbaavu ono Mike check 1-2 FBI agisazeeko Mouse ali ku basi tumaze ogezaako confirming nga Mouse Jackson ali ku basi kati ke kasi amugezeeko settinga perimeters wetugenda omufunira obulungi eno nsobi lwaki tetumukwata kati anti senga tugezaako omukwata kati ejja kubeera bloodbath bajja kwesekula ebyasawukakana abantu bafudde njagala musettinge basniper oyinza okubira target obulungi lodi musatu bamusibira bali ku pipe to when you simply let me walk away, but if my thumb leaves the surface of this screen yamugamba nti wano ogenda kuneka ntambule bulungi kubanga singa ekigalo kyange kiva well then ku screen eno you lose the round. mu sekendi 7 mukazi waaba agenda kufa. First of all, a small charge namutaddeko kojja 2 fires a 3 esooka ekuba his heart. neefulumya omusumali gwa inchi 3 paka ku mutima gwe 30 seconds later oluvannyuma lwa sekendi 3 ng'omukazi amaze n'okufa then kojja eyo obulabe n'eryoka esumulukuka went up off his puss in peace. ebalula eno basi negireka mu bitundutundu ffenna abali munani tewali asimatuka. Hey Danny, I just like to play the game. Jani gwe kyolina ogezaako okola kuleka kuzannya muzannyo. That matters. That's the one I want. Set up wano wenjagala musetingire wano wemba musetingira mukakuba ebyasi muwulidde kayino baagala kakuba byasi naye kyebatamanyi nti sebo kalina akakwakulizo waata wano kyenkumu kyako kyokka kyekikola ku ripoti gye kayina wekakigirako kojja zekatadde kunakya zibaluka bubalusi. Miles, let her go. It's between you and me. Miles, lwaki omukazi omuta kino kigenda kubeera wakati wo nange Oh, Danny. Kyanaku Johnny. The game.
singa muta Those eyes. ojja kuba tokyasobola kuzannya muzannyo ddani. Phone on time. Why did Miles ask to meet me here? Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. He's gonna win. Agenda kuwangula ate agenda kutta. Miles asked to meet me here. Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. Why did Miles ask to meet me here? Oyinza okuddaawo ne weebuuza lwaki Miles yansabye musiikane wano. Yeah, there is. He's gonna win. Agenda kuwangula ate agenda kutta. She's a feisty one, isn't she? Bano bamusose basi bagisoseewo dda maaso bagenda kusettinga bwe bayinza omusakulira obulungi ba snipers ne bajja ne basooka beesettinga. What if I don't believe you? Kati bwe mba sikukkiriza Sorry? eki What if I think that vest is for sure? bwe mba ndowooza nti ebyo ozannya katemba Pieces, Miles, that bomb blows. kubanga nkimanyi eyo kojja bwe baluka nawe oba okafiiramu. What's keeping me? Kati ki ekinnemesa okukwata ekkuba okutuga The shit out of you. nenkusisekula nenkugjamu obusa Nothing. tewali kikulemesa But I know you won't. naye nga nkimanyi tojja kukikola. You're predictable. Oli predictable, oli mwangu okuteebereza ku ki ky'oyinza okukola. Lion? Olowooza nnimba Here. yiyo All teams, hold yiyo ginzigyeko. Bali bamaze okusettinga bulungi quarantine. Bano ba sharp shooters babasindika mu war zones. Be bagenda omusekula 75-yard shot through a moving bus window. One sniper's got to break the glass. banayi Hit. bali mu yadi zinga 5 kyokka bagenda kuba ekyasi ku basi etambula ku speedi okukamala. hold for extract 1 shots of fire. Ekyasi kimu kye beetaaga kyokka bali mu kuba moving target bakwata kisooka basinipa be baleste. Don't want to take it? Fine. Toyagala twala kalimoti kiri fine. Well, here's something that you will want. Wabula ngenda kuwa ekintu kye wandiyagadde. Omwo mwe muli kuli ekintu kyogenda okuddamu okukola. Bano ne babaza bali babiri single shot buli omu gyakuba naye nga alina okubeera perfect. Basi yina ejja ne batandika okubalizaawo beetaaga tegeti y'akasajja laba tabu. Ono agenda okuzza amaaso n'abalaba mukube yabajjayo bagenda okuba ebyasi tageti eri wansi lwoli si yakataasa wabula bali bagenda kasekula ne basi ne basooka bagisiba wawawa. Officer Fisher, I didn't know you cared. Mu butuufu mbadde sikimanyi nti ofiisa Fisher ofaayo nnyo bw'otyo. Mole What the hell happened? Hey, give me a 20 on Miles. Somebody, get me a banaye musooke mumbuli Mawuzi ali luddawa Lost him in the crowd. ayingidde abantu Mawuzi babaka kubakyasebo kabadde kagenda kuta ditoneetukaka na basi ekutte kabomu I need you to stop. kyokka bo bati bakifuddeko naddala George ye yeetaaga kukwata move. I'll follow him. Bano akantu kagenda ku speedi okamala kyokka ate kakozesa amasannyalaze bali baganya osalako amasannyalaze balowooza bintu bya kiyaayi. Unless we cut the power, that thing's not gonna stop. Nze ndabya ddala ne bwe tusala amasannyalaze kano akantu tekagenda kuyimirira okitegeera. Abali munda byabasobedde dda siteegi zabwe baziyitako buyishi. You doing? Tiyakola yakadda maaso akola ki? Bwe katuuka ebbali yalinnya buleeki asobola osibasibako kwegamba sipiidi agikendeezi wabula boyi kaleeta buleesi. Gwe motoka gireka etambule ng'eri straight kyoba okola ogira olinnya wano ku buleeki ng'ezeeko okuyiyiza eri kamotoka no kali kaswitika naye nga ssebo kafumuko kamala naye gwe ssebo ogudde eddalu. Ali ku lawundi ya mwenda kazannyo
muveeyo. N'akwata ekkubo kwe kujja ayiize kuno. Etandise ogezaako kubanga teri mu kontro. Buleeki zibasobedde tezikwata. Kujja basike balaba obesobola okudda emabega buleeki zikwatekwatemu. Kino kyabukako bubuusi. N'asooka walampa. Ayagala kusala masannyalaze naye muganange si byangu. Ya kuba biganyi bali muno kyayika bagenda kufa bufite wali kyakikolera bashika tebakone ayine kamala kaseera buseezi ne kava ku Leyrays kayinza okwekuna abantu bangi bayinza okufa dabano kalodi gye kali kajja katambula bwe kasalinkiriza kano bajja bakatambulirawo nabe emabega ke Anthony Browse. All units, suspect is entering the Dixie Welding Factory on Fitzpatrick. Wait for my go. Banaye mulinde mara bagamba mukakwate temukadumirako. Wai kyembadde ngenza okukola kiganyi yasooka n'akuulako emmotoka kati basigalidde kuyiiyiza eno. Kano kagenda kadduka bano bakavaako emanju mpola mpola baagala kumanya wa gye kadda kirabika pulani zaabwe zonna ziri eno gye kadda. Kati kyekiddako ngenda gezaako okugjako amasannyalaze kono olabika okudde eddalu wali oduse emmotoka etambula kono nedda baaba kati yasindika emmotoka bo ne bagibuukamu okusalako amasannyalaze yengeri yokka gye basobola okuyimiriza akantu kali emmotoka yagikuba mu transformers ezaali ebbali amasannyalaze ne gatandika okushotinga nga bwe gavwako kumpi ka area k'ekibuga kyonna amasannyalaze ne gavwako akananka ne kalyoka kabanga akakendeeza mu supiidi wabulako kakyagenda banaye muveeyo ndabana abantu bali wano basaamiridde bwasaamirije muveeyo eno gye tuleeta tekiba maama nyabu naye ekirungi ebadde etandise okukakanya ku sipiidi lwansonga amasannyalaze gabadde gavuddeko kawaguza ne kawaguza era okukakkana amaanyi gakawedde. Buli omu ali bulungi abantu mu kaswiti kakirabika tewali afunye buzibu bonna balyoke olyoke bano bakyagoba akasajja Anthony Browse. Kyekava kajja ebbali ne kasooka kakwata essimu. I'm getting the truck now. Embwa ziizino koono ngenda vaayo n'emmotoka. Is she okay? You okay, darling? Yeah. Muli okay? No, that'd be great. That's a great idea. Kijja kuba kisuufu kirowoozo si kibi. Thank you. Weebali. They're gonna shut off the power. Mbu bagenda salaka masannyalaze. It's getting a little too easy, Miles. Miles, akazanyo kukatandise okubeera akangu kiki olinawo ekikaluba? You sound pretty pleased with yourself, Danny. Danny, ekyo kyokoze kibadde kyangu wabula kino ekiddako tekigenda kubeera kyangu. Round, very admirable. Eno rawundi 10 mbutuufu yo yeegombeswa. Floor hallway. If round 10 is your best friend taking Anthony DeLusso, then round... Rawundi 10 webeera nga yeesinga kwata Anthony Beluso.
njagala okimanye nti naawe munywanyi we agenda dugendera munaye ngenda mukwata. Nasooka atambuza amaaso. Katono yakubira munywanyi we akwata essimu wabula takwata ssimu. Ayagala mugamba akasajja kabeluso kavweko oyinza okuba mbuzibu naye ogwana gwa malaya gwolemerako bamufunye nno bwe katika amanyi naye gwe waliwozeza omusajja nga Miles asobola okukola ekintu kino nga talina backup. Kumbe yabateze omugugu gwa kojja ati mu pulaani ye naawe toliimu ogenda fiira wano. Wulira bitch bafa bombiriri kali kabadde kaasa amagolozi omusajja nga Miles asobola okukola ekintu nga temuli pulaani n'akagamba kirungi ogimanyiko naye naawe togenda simatuka ate kasimatuka nako tekasimatuka. Yakuteko bagenda sikana Beruso mu house. There was an explosion at the factory. Wabaddewo okubaluka ku factory gye badde bagenda okukwatira kalodi. Kyokka ate munywanyi we abadde munda. Munayi tasobodde kusimatuka. Rodi afudde pata naawe. Munayi kitalo nnyo. Danny, wait. Danny linako nga tonabagenda. Get off of me! Munte! Okay, look. Kale labayo. 2 years ago, Ma stole 3 Sting. Myaka ebiri egyayita emabega. Oyo Miles kuolaba ssebo yabba ekiyitibwa Stinger missiles okuva ku shipment mu Iraq ku United States base. Twamutrackinga paka Pakistan. 47 out of his mama bag. Nale ne tulema omukwata. Wabula wayite ennaku bbiri. Emu ku Stinger gye yali abbye yazisekuza ennyonyi eyitibwa 747 mu Islamabad. I forgot why I carried this. This isn't about Miles. Kana akantu nakeetika nga njagala nkwata omusajja oyo naye kino amazima gati tekiri ku Miles. Kino kiri ku bantu bagenda maaso n'okuttira mu nsonga zino abatalina musango bambi. Singa tusobola okugeza kukwatire wamu tugezeko taasa abantu. We got 1 round left. Oyinayo omulundi gumu ogusigadde. Round 12. Tuli wano tugenda kuyamba nze omusajja mumanyi. Mpa omukisa guno. Esimu yavuga. Oh, Danny boy. Waye gwe Danny boy. The pipes are calling. Katandise okujaguza. Rodi azaaka goberero n'ayitibwa George akulembedde abeefu byayi. Mu myaka 3 egyayita emabega kabba Stinger missiles zaali 3 ku shipment mu Iraq naye nga zaali za United States of America. Ne bakatrackinga mu Pakistan ne kaziguza Abapakistan. Bwe kato ne kabaddukako. Miles, you don't have to do this. Miles, toyina genda maaso nakola kino. Done well to survive this long. Now, all you have to do is find her. Gwe kyolina okukola gezaako kunoonya mukazi gy'ali. Her chest. Wabula ku mulundi guno bomu ze namutadde ku kifuba zikozesebwa na kyenkumu kyo si kyenkumu kyange ku mulundi guno kyenkumu kyo kyokka kyekisobola ogezaako okutegulula koze ezo. Oli sole ku ekyo kye wakola oboneredde. Yes, Miles. Anti munaye Miles nsonyiwa. Maybe you should pay her a visit. Tell her so yourself. Oba osanga kwate kuwoge over. Gwe kennyini omugambe nti you are sorry, game over. Erica, is it? Erika, it's a cemetery. Where is she buried? Tugende mu cemetery gye yazika Erika, alabika gye yatadde nakyala. Kuza ku kigambo kyasembeyo okwogera. Mbu bw'oba ogamba nti oli sole mpozi ngono okwata kubogenda kyali ya mukazi wange omugambe. Which means kirabika nakya gya mututte mmole. Baavugirawo eggaali. Beetaaga escort. Abeefubyayi batumizawo emmotoka esobola okugezaako bawerekera. Njagala olabe. Bwe tutuuka ku cemetery tewabaawo akwata ku kintu kyonna nze muntu yekka asobola okudifusinga kojjeeyo ng'omusajja bw'ayogedde. Kyenkumu kyange kyokka kyekisobola okugezaako kukola ku tinoleeta nti butereevu. Kali bavuga kwolekera genda ku cemetery. Njagala weekaanye. Mujjukire ono Miles cemetery eyinza okubeera first step. Lwaki tatuse busigo ono Dane esimu yeevuga.
Yeah. Danny, Chuck Jansen. Nze Chuck Jensen. These Hank had me working on. Waliwo ebintu byengezezaako okwekanya by'omusajja ono ebitakwatagana bulungi. They were all connected to the device under the streetcar. Ennamba ze yabawa n'abagamba musimanya aziteze kujja ku bizimbe bitaano. Nedda. Ennamba zonna zaali ziraga nti street card yali agenda okutegulula. Ate ekirala. Wali wheel we yabeddemu elevator we yagwiride wansi. Yawadde kwegamba wabadde okyalina second ttaano mutaasa. Akasajja ke kateguludde kojja. Kabadde kakola buli kimu kyonna ky'okola. Wabadde ogenda mutaasa ne kategulula kojja n'afa. Ono yasooka n'asiba eggaali. Mola agenda kufa. Security cameras zabadde mu elevator zabadde zikwate kubo ne zerekera eri akasajja. Nabadde ngenda kutaasa wiru ne kategulula kojja n'afiira ku elevator. I arrested this guy. I don't even know. Kana akasajja nakakwata ne kasibisa naye sikamanyi. Kiki kyetumisinga mwe mukamanyi? Joshua. Samuel ne Joshua tusoke tuddeyo ku mission ya Samuel ne Joshua. To win, Miles wants to be the guy that. Nze kyema kiri kimu kyokka Miles ayagala nnyo okubeera gayi awangula kono si kyekyo. Kiki twazula mu motoka eno muno mwalimu Diamond. Kyema kiri ekintu kimu kyokka buli kimu kyonna kyakola kibeera kya profit. Okuva lwe yakutenda kyatannaba kusaba ka ransom. Kino kirabeka kiri ku ssente ono omusajja buli kyakola kibaamu ssente. Musooke mujje twekkaanye. Kaakayina ekyewuunyisa. Batandise okugezaako okutegeera amazima. Kabba ebyokulwanyisa bya gavumenti ya Amerika ne kabitunda nga kaagala ssente. Katta Samuel muganda wa Joshua nga keetaaga Diamonds kufuna ssente. Which means ne kino kakikola lwansonga keetaaga ssente. Kati wiirwe yafudde yali akolera aba security abayitibwa Homewood. Security company bano bantambuza byamaguzi. This guy said it's running all day. For 1 second, we just gotta stop and think. Banaye tusooka tuyimire tulowooze. Actually do. Does this even matter? I mean, you're still the. Niba naye kino kikyalina amakulu. Took my house, took them all. That's what he did to get you to play. What else happened at the... Ki ekirala ekyatuseewo ku elevator eri gye yateguludde. Kati elevator mu kugwa yasumuludde ekigaasi. Mu kusumulula ekigaasi ba evacuates ebizimbe bisatu. Give me a list of those buildings. Kati njagala mumpa amannya g'ebizimbe ebyo bisatu mwe bajja abantu. Kino ekintu ateekwa kuba yakikoje ng'abala yeetaaga kintu buli kyakola kibamu profits. Tewali kintu kyakola ng'abala losi. Mbwawulira nedda. Kati wiru yamusenga ayagala kutambulira mu identity ye. Wiru yali akolera Homewood security nga batambuza byamaguzi mu bimotoka. Okimanyi nti emmotoka gye wasindise masannyalaze yabadde ejjako masannyalaze ekibuga kyonna. Nti ye ogambye kyekisembayo. Yesu Kristo bannange. Ebifo ebisatu ebizimbe mwe twajja abantu nga gasi afuuse obuzibu. Ekimu bakiyita Bureau of Engraving and Printing. Kiri ekizimbe kwegamba baprintingiramu ssente ng'ogaseko no saturatinga ssente nga bazijje mu bantu ezikaddiye. Backup generators will run out at midnight. Akasajja kye kabadde kabala. Elevator we kagisumuludde gasi n'afuluma. Kabadde kakimanyi nti bagenda kwevakuetinga bajje wano abantu. Kati mu kujjawo abantu mu bizimbe bisatu mwe bajja abantu ekizimbe ekimu kibeeramu ssente ze baba bakuŋŋanyiza mu bantu enkadde. Era kino ekizimbe kiyitibwa Bureau of Engraving and Printing. Hey Ray, you go with SWAT to the mint and you shut. Kati ssente ze bagenda okujjayo enkadde ze bajje mu bantu milioni 10. Tebereza. Babajjemu obw'ekikumi ng'ogasseko n'obw'ataano obukadde then ne bafulumya obupya. Kwe kwate kubo gene ku kizimbe kujja ntuge tusikane mmole. Bagezo kibalabalamu nga akasajja tewali kye kakola nga kabala rosi. Buli kye kakola kibamu profits. Kakwate kubo ne kabba ebyokulwanyisa okuva mu Amerika eri gye bahali mu Iraq ne kabitunda nga kaagala ssente. Kata Samuel nga kamugambye ngenda kutaasiza muganda wayitibwa Joshua ne kamubako Diamonds. Bino byonna obwedda bye kakola obwedda kabala kimukwata kubo kubba ssente zineeno milioni 10 eza dola. Njagala olabe. Kati engeri gyagenda zitambuzaamu yasooka n'aziiwa wano gulinga mwala n'asumulula amazzi. Tell me something. Miles knows we're shutting the city. Baako ky'oŋŋamba. Miles amanye engeri y'okutambuzaamu ssente zinazifulumya ekibuga. Kati bw'alegerera bino bitraka. Miles anywhere. Lindako. Yajjukira we kamugambira. We kamuwera coordinates n'akwate kubo n'agenda mu firehouse. Tugende ku cemetery kono nedda. Where the hat uses siren. Nedda sebo. Akasajja kakano sente kazifunye. Milioni 10 eza dola zikagala opanuwa nazo. Okuva emisana kino obwedda kikabala. Obwedda kaba distractinga ne mmole. Ng'ogasseko n'ebisigadde kumbe ko kabala kubba sente.
kagenda zitambulisa mu kimotoka kino ekya fire kali kagenda kuzibuuta ziyingire buyingizi eri munda. Everything I did today had a purpose. Buli kimu kyonna kyenkoze olwaleero kibadde n'omugaso. Everything I did today. Okuva lwe nakutte ekkubo okuva ewange nga ntandika ogezaako zanyira akasajja kano omuzannyo gwakyo. My brother, so I'm not. Kabadde kabibaze. He shows me mine. Kankanze ne nkwata ekkubo ne ngenda eri muganda wange gyakolera mu firehouse. Kumbe keetaaga funirayo kimotoka. Ne kandaka mmole ku bbaasi nga kaagala kunnemesa ku muzannyo nneme kubeera distracted. Kumbe buli kimu kyonna kabala kibalegezaako kubba ssente. Kati sente kamazo zifuna kazitadde mu kimotoka kakano kasuulayo ne kasooka kabwatula ebbali kojja buli kimu kyonna kakibala okuva lwe kakwata ekkubo toloka mukomera buli kimu kyonna kibadde ku pulaani tewali kye bakoze nga tekakibala maama nnyabo ne kakwata ekkubo okuvaayo awo wekalise nga kasimatuka wano kagenda kubeera kagagga kavundu miliyoni 10 eza dola kazimbye mu Bureau of Engraving and Printing. Baliwo okusaturatinga sente pozi nakuddamu zikuba buto notisi enkadde gwe jantugende jantugende kati va mu muzannyo jantugende Morego kagalo okosanga tikiti wako akajja wano sente bazitadde kuno ezo zonna sente nsimbi ziri mu ataanata notisi za ataanata mpozi kugasseko ne10 ze sente zibadde bakamala okujja mu bantu ezikaddiye naye nga ziba zikyakola ono kamugyeko dda ne kaadi ye bakwata kubo kulinnya waggulu lodi atuuka butuusi mu kifo Katonda wange kasooka sekiwa basekute gaadi bwe kamala obasekula bone bayisawo omudidi gw'ensimbi eno sebo kataddeyo dda n'ekyopa temukkiriza omuntu yenna kati okuyingira wadde ofuluma sente ne kasiteeka ebbali mu kyupa kati gwe nnyabo jantugende Put the Haiti in this thing, yeah? Get in. oli wirusebo mafene kamusena kigendererwa kubanga musaatu yali akola emirimu ebiri yali akuma kwotero ate nga kyakubiri akolera ekitongole kya kampuni ekiyitibwa Homewood Security Company bano bavuga bimotoka birimu byamaguzi kati abo be batransportinga sente zonna singa baba waguddewo obuzibu mu kibuga emmotoka gye basudde masanyalaze yasazeko amasanyalaze mu kibuga kyonna kati wikimisi sente zibadde zirina okutransportingibwa okujja wano tutwalibwa mu kafa kali seefu kati butereevu aba Homewood be badde balina okujja ozikima kaze nga ka Homewood lengera You're not stalling on me, darling, are you? Kandi wose toyagala kunkeereya baaba nnyabo budde bwampeddeko dda njagala kupanuwa obadde ki oyagala nkusekula bullet kwalina yitwe gironzanyirako bano batuuka butuusi muzeeyi ye bamukwasizawo agage rodi yasigaddeko afande limukutte wabula bwe kava wano tebagenda kuddamu kalabako n'okusira ku sente kati gye kafunye genda okafune nakya yakagunda bolozi bwe kaloba n'asooka gikakanyako anti oli wa Daniel kabaka yajja kwe kubuka n'asibira ku kyopa kale ebisigadde birina ogezaako katebya kizibu ekiriwo kalina oluto soka n'akanyweza omukono
kujja baatike. Mukazi watu kyopetandisa omukyankala nako. Anti kakwate kako kanoonya serwatula. Wayi soko kakanye ekinanka kino. Musekula. Daniel kasajja kamuta nikasoka kakwatana ebiwaya kwe kumutuka bulungi nnyo. Mumanya mwenga batalina byakola kankutuko mpulire. Olutalo luli munda wano. Kamufumita skepu. Kakuto oluto. Johnny, this time you're not going to get saved by... Mulundi kuno teri agenda kutasha baba. Nywera. Kumba jiwunji kakalobi. Kabuje ngu. Kabuje nzito. Wewe. Why sicha sobora controllinga kinaka kifuse jike. Akata. Kati oluzi nje baba. Why nyonyegenda kugwa wansi choko jogejeko kunyamba tutashe. Johnny, one last move. Waliwo move muyo keshigadde. Kumbe kyekumu kyako kyekikola kuno. Kujja kadi switch nje on. Bwajoka kwata kakanyuka bukanyuzi bweru. Get in the seat. I can still put her down. Daddy, strap in. Bana yenchasobola gezako jikakanya kyokka waliyo second sintono nnyo ddala. What are you doing? Second 28 dizino kigajitamu. What do you do now? Okola kikati. Oneshiga baba. Oneshiga. Oneshiga nkwechiga ku kikono jamu. You landed. Jirandi ngebwe kumbavu. Mukazi nakali ateke. Kati bagenda buka mumbuki. Uno yasoka natula alabe kigenda mu macho. Emanga. Waliyo ka swimming pool. Wabula bayina ku timing paka mu ka swimming pool. Bakola ekyo bibayitewo buyisi. Darling so kaka shakono buterevu. Kuzali wakumu n'okufa kumu. Mukama yabakwatirako basibira mu ka swimming pool. Uno yebunya abatumbavu balisikinga. Uno ye yasana wone ensimbi ze zonna. Kabaka yaseka buseshi n'amanya akasajja kaweddewo n'ensimbi ze kabadde kaagala okuba zonna ne zikomawo. Maama nyawo olunaku nga lwakeeredde boyi. Ayaya ye Johnny Sinaga obuzaali twamulako mu kasinema akayitibwa Marine. Bakwate kubo kuvaayo Everything. buli kimu kyonna mpulira kinnuma. Bwe batyo ne batandika okukirira amadaala. Gambe Johnny Sinaga obuzaali VJ Junior nga bulijjo nagamba kopi zote muzanyiranga ku Bukiga mu Digital Studios Majesty Plaza Level Cup number 21 ne Wise ku stage mpozi ngo kasheko ne mu CD International ku Star Shoppers Arcade G20 G21 ne Raven Plaza wa Kisheka. About the house. Ebye nyumba yo yaweddewo naye nga tewali kyakikolera buterevu. Ne kabaka nasebero katika kutani kwa jekomekero zako wabula nabagamba Metec GSM Uganda Limited beba kabaka bokutuusa spare wa masimu ne Uganda bashikani ba William Street Reni Plaza kupi ne Kalungi duka namba 10 ku level shoka esimu eri 0772 99339 mukama bankumire mwena mwebale kujja mweraba.